Mukama mulungi bane mudemu negateko twabaza kitaffe Ssaabasumba Paulo Simogerere okutukira ebirungi ekitabo kya Mukama ekitukuvu. Njagala okwebaza manager wa Uganda Funeral Services eyampise okujja okubeera wano ate ne MC bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Yakwebaza abakulembeze bawuma Sebo Daniel Kazibwe ne tiimu yonna abava wano mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwenna abali wano mu biti byammwe eby'enjawulo abayimbi na buli omu bane thank you very much for coming. Tuli wano mu budakiika butono nnyo bwe batuwadde ate nze nga nkulu okwogera tebakunkubira naye kanneefuge nsobole okwogerayo obugambo butonotono nga bubiri busatu. Amina yakula. Nze Faaza Kiibi Abizeemu ensangi zino mperereza Mpigi St. Joseph's Catholic Parish Mpigi kitaffe Ssaabasumba Kiyangabanga bwana mukulu era gye nvudde okujja lumondi bayita ne mujja ne mundabako. Waliwo omusajja oba omukazi yali unknown yagamba that you may be complaining about life but think about somebody who died yesterday. Ate nagenda okusoma approximately every year we lose about 56.6 million people. When you calculate, about 1.8 people die per second. Now, you may be complaining about anything in life. Maybe complaining about your spouse. Now, think about those who are looking for companions everywhere. Now, complaining about then I got a Kwaba, never know Nagamba alibanga okomplaining akuba josulamu leroza kwasule bwe nagamba alibo complaining akujamu leroza kubatambuza ebigere nagamba to whenever anything tries to bow you down to stress you must remember to be grateful. Nagamba life is a gift, you must celebrate it, you must live it. Nagamba buli lunaku lwonna olukya olina kwebaza Mukama. Omuku bakyala bengoberere bempulirizako ye Oprah Winfrey yagenda ku university nga waliwo abasomesa n'abayizi n'abagamba namuzibirize n'abagamba breathe in and out 3 times obamala n'abagamba say thank you 3 times obamala ogamba thank you n'abagamba webaze Mukama nti okyaliwo webaze Mukama nti okyali mulamu bantu bafa omwaka guno gwokka bantu bangi bafudde emyaka 3 mabega nasoma nga 17,000 people died in the USA out of depression. Lumu naliyo omukyala Kate Speed yali mukyala mugagga naye yafa abantu bangi bafa nga mukyaliwo mwebazanga Mukama kyenkola everyday buli wenzuukuka nga sinatandika kintu kyonna ngamba Mukama thank you for the gift of life mwebazanga Mukama buli lunaku olukya kubanga bwolukya tomanyi oba onaaluzibya. Akanda ko kubiri mbebaza okujja okusabira abayimbi bannaffe bannakatemba n'abalala nnyo okusabira abaafu bannange buli muntu yenna ng'olina omuntu yaffeewo omusabira. Waliwo omusajja Mafia yagamba when you honor your ancestors honor you. Ojjukira bajjajjaabo n'abantu bonna ababanyi abakufaako nabo bakujjukira bakuwa ekitiibwa. So tujjukiranga bannaffe abatufuddeko naye njagala basabayo kuno mbasaba nze abantu bakuta celebrity priest naye ebintu bino si byangu naye mwe mwampeesa erinnya eryo nga nsabira omukuffe abayimbi wano naye nsudde kyemuyita mu kizibu obulamu bwammwe bwa bunkenke. Njagala kubasaba ebbanga lemaze mu bwa Faaza okusobola okufuna akantu konna kokola ne kasigalawo to be able to do what can out to live you must balance God and your life. Mufune obudde mwesabireko mwekwase Mukama abayambe obulamu bwammwe mwe buzibu n'eggwanga letulimu zibu ebibyano bizibu. Njagala kubasaba mwekwase nnyo Mukama nga mwesabira nga tonnavawuwo gy'osula oba w'osuze bonna oba osuze Bulaaya oba osuzebwa mukeeranga ne mukwasa Mukama ennaku zammwe ne bye mukola osobole okutuuka okufa ng'olina akantu koolesa emabega.
naye akantu akalala kenjagala okubasaba ennaku zino waliwo ekintu nze kinyiiza mugenzere mu composing ennyimba ni waliwo bannayuganda abantu abanafu abakulaminga ennyimba ezo ne baziyimba bulungi nnyo ne bafuna sente mpulidde mwogera ku copyright bannange nze mbakwatibwa ekisasa abawuma mwongere okukolako kyemusobola oba kinasoboka simanyi muyambe abayimbi benyumirize mu kitonde kyabwe kyangu nnyo wano okuyimba n'otuuka okufa nga tolina kantu abayimbi abamu abaali abamanya bayingidde politics ne bagwa tebaliddangu teekawo abiri olabe abamu bafuuka ntiisa bayingira ebyobufuzi olwokwenera byoku tv ku social media yabadde akasaati katugamba njagala abawuma mugezeeko okuyambako mu mbeera eyo bannayuganda bakulambinga ennyimba ne baziyimba ku mikolo ne bafuna ssente ekyo sikyagala nze nga nze omuntu n'ekyokubiri njagala okufuna copyright ng'omuntu bw'abanga ayimba asobola okufuna mu kuyimba kwe akasembayo mu nsi muno buli muntu yenna ekkatala liririmu to become the best version of yourself. I've been encouraging people to live one day at a time at free. Omusajja Lesi Brown yagamba live full die empty. Buli lunaku olina okutikitiki emitwalo 8 njagala okubasaba buli omu gy'obeera mugezeeko to enjoy your life because we live once. Mbasaba buli muntu yenna manya gy'olaga manya by'oyagala nga mukyali mu field ey'okuyimba ng'abantu bakyabagala kubanga bujja kukyosiimuukewo naye nga Faaza Kiibi ojja kutuuka nga nasiimuukawo otuuka nga bakuyita mukadde obanga waliwo ba Faaza Kiibi ab'omulembe ogwo buli muntu yenna gy'oli weyambise your time to make your presence felt weyambise obudde ng'okyafuna kasente okufuna kyofuna mu kuyimbako buli muntu yenna beera n'ebirooto byogezako okutuukiriza oba weezimbe buli kimu kyona kyosobola okukola kikole. Mbasabira kintu kimu Mukama abakuume mbasabira mwongere okuganda mu bantu mbasabira Mukama Katonda ayongere banako favor ayongere obigambe biwomerevu ebisobola okuyamba abantu nze abeera mu bantu mutuyamba nnyo eggwanga lirimu ebizibu bingi lino economy obwavu bwe bwavu ennyimba zammwe tewakimujjuza grounds abantu bajja ne balyowo ebyoyo mwongere mu maaso okola omulimu ogwo mwongere okuyamba bannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe buli muntu yenna nga weetaaga kereziya okuyamba yaffe kereziya muggule mwongere okutambula naye ate tejja kwerabira nsanyuse nnyo okubeerawo nammwe Omukama Katonda abakuume.